Essaala ya Bugingo gye yasaba emuzaalidde bitukula Makayi byazaalira ku nsiko bapasita bangi beekola obusolosolo kaakati noono amaze n'akigwako kyokka nga ye minisita wa Mwami Museveni ampuliriza ono naye ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera oluvannyuma lwa Museveni okukikonfaaminga nti ekisolo akalulu babbye kabbe kati ye Bebe Cool gaakaba gaakomba oluvannyuma lw'okugera ku Bobi Wine ebigambo naye bimwononekedde vidiyo giwa ekigalo katandike n'essaala eno ogiwulire ate nkomewo nkubuulire lwaki essaala eno ampuliriza ezalidde Bugingo ebitukula ono bukyalya ssente z'abaana Uganda mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru emirambo zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru emirambo kaakati nno ebiseera ebisinga kyosiga ky'okungula nkiddemu kyosiga ky'okungula ntambula na mulongo wasa mu Luutansozi yatuyambako okubeera nga mukwano gwange ono atusindikamu ne tubeera nga tusobola okubeera nga tuloadinga ku vidiyo zino n'obeera nga ebintu bino byonna obiraba kaakati nno nga sinaba kubeera nga neeyongeraho kubeera nga nkubulya ebigambo ebigenda mu maaso ewali ewa Bugingo ebireese amaziga n'ebiwoobe njagala nnyo osooka ojjukire nti omusajja amanyiddwa nga Cuts wali mu ggwanga erya United Arab Emirates kibuga Dubai agenda kubeera nga alina fight ne Timo Balista kaakati nno ffenna abawagizi ba Cuts tulina okubeera nga tugenda ddala gwe abali mu kibuga Dubai mugende wali ku Union emmotoka we zisimbula ate mugende mwerolere ku kikonde kino ng'omusajja Cuts akuba mafenoono amanyiddwa nga Balista Timo kaakati n'ebyo bitadde ku mabbali mukwano gwange waliwo omusajja ono omusajja atabuse alumbye Bugingo direct misana n'amannya n'agoogera naga nti musajja gwe bw'obanga oli musajja wa Katonda bino byonna byokola ebyokufera abantu bannayuganda ebyokubeera nga olumba bannayuganda ebyokusaba essaala ez'ekisiru byonna byokola bya kidongo njagala nnyo omanye nti Katonda takutumangako okukola bintu ebyo ebigambo bino bingi Bugingo byayogera n'alumbiramu n'omusumba amanyiddwa nga pasita Bugembe kaakati nno ono omusajja bizinze wamu ampuliriza ogenda biwulira nga ne tumwebaze naye amaze n'akigwako minisita wa Mwami Museveni kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala eyo ewa Bugingo bwa feesa njagala nnyo osooka owulire ku bigambo bino by'omusajja ono ampuliriza tujjewo ekyomukwano gwaffe ono Cuts kubanga ono comrade ate nga alina fight wali mu ggwanga erya Dubai nkukomyewo nkuze ewa Bebe Cool olabe bwafeesa minisita tumwebaze olabe bwafeesa ne Bugingo olabe kyaguddeko kyotagenda kubeera nga weerabira ate anaawangula Balista Timo nakakana k'ensundo nako nga kwogezi ensundo wano yani alina akasundo akola nnyo ku vidiyo ku TikTok abira nnyo kagaali ka skuuta ne balina eŋŋombe babiri kenne ekinaavayo Mukama yamanyi Anthony Joshua versus ki ibamita Cuts gyo yalina akasundo wa bagenda kwekuba Tickets mubuze vibes bijja babuli abazifuna batya so baganda bange Dubai bino mulabe ekikondi mwewagiri mwetambule ngumi yasinga munasinge simanya jja kugoba sibetinga mbikonde siri musajja wa musajja wa betinga mipiira naye bikonde yange jako waliwo agenda okubeera live namuwadde dda sente abeerenga nfilimi ya live beerenga ndaba naye nze bwe ndaba babiri abo nongamba ani anaakuba ate anaawangula Balista Timo nakakana k'ensundo nako nga kwogezi Balista Timo okugoba alina okumakinga sure akubira Kim Love namugamba baby nte sabirayo bagiyita batya edduwa wa Kim musiraamu kati Kim alina okusabira Balista Timo edduwa emuwangulisa kaakati nno ebyo omaze okubeera ng'obitegeera omaze okubeera ng'obiwulira mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati ebigambo biibino mwenna bannayuganda mubadde mukimanyi nti abasajja bajjawo emmwanyi wabula waliwo akakodyo akalala kyannaku nnyo nti Ssaabasajja Kabaka abasajja bano baamusalako abasajja bano baamwezza abasajja bano baamunyigiriza musajja wattu takyalina bwogerero kaakati ng'emmwanyi wuliriza amawulire gano bannange ng'emmwanyi zino zaakamala okubeera nga Mwami Museveni azirekako ekiyinja azissako ekijinji laba ebigambo ebifulumya ebika by'amaziga abasajja mu Buganda nga Buganda yennyini yekikulembedde wali mu kibuga Mukono basazeewo bamaliridde bagambye mbu bagenda kuggula factory esinga obunene mu Uganda
etabangawo kakati olwo emmwanyi z'Abannayuganda zonna Mmwanyi Terimba nga be bazigula. Lwaki abasajja bano bannange Mayiga, lwaki abasajja bano essaawa zino bakoze ekintu kino kyokka nga bulijjo bawoza mulimbe Emmwanyi Terimba mulime Mmwanyi? Lwaki abasajja bano nga Mwami Museveni yakamala okukola kiri ekintu eky'emmwanyi okubeera nga baziggyeeyo bazize mu ministry eya agriculture bakoze ekintu nga kino okusalawo emmwanyi mbu babeere nga be bazigula bokka? Kakati kino wandibanga waliwo ekiri emabega wa kino ekyokubanga emmwanyi zino tulidde factory waliwo eri entungamo eyazimbibwa abako n'ab'emikwano abajje n'Omuseveni. Kati ng'oggyeko eyo waliwo n'endala egenda okuzimbibwa buli kimu kyawedde ng'eno eri mu Buganda era mbu eri mu bitundu by'emukono. Lwaki era eteekeddwa mukono ng'ate emmwanyi zisinga Masaka? Kakati ebigambo bino njagala osooka obiwulire kubanga oleme gamba nti byange olwo nga vidiyo giwadde ekigalo tusimbule nkutwale nkulage bujingo kyaguddeko kye nakusuubizza olwaleero bukya yeepanka. Na bino bitegeere tutegedde nti Obwakabaka bwa Buganda Mmwanyi ebintu bya Mmwanyi Obwakabaka bwa Buganda jjukira oluvannyuma lwa gavumenti okujjawo ekitongole ekya UCDA babadde bukubiriza abantu okwetoola Buganda nga bagamba nti mmwe temumpawa musigale nga mulima Mmwanyi, musigale nga mulima Mmwanyi, oba ekitongole ekyaggiddwawo mmwe musigale nga mulima Mmwanyi. Kakati wulira amapya ku Mmwanyi gaagano. Obwakabaka bwa Buganda bumaze ogazeetinga ettaka, bufunye ettaka bya Mmwanyi. Obwakabaka bumaze okufuna ettaka we bagenda okuteeka factory eya kampani y'Emmwanyi Terimba Limited. Mmwanyi Terimba Limited bamaze okukakasa, bamaze okufuna ettaka, bagenda okuteekawo full-fledged processing plant egenda okwongera omutindo ku Mmwanyi. Factory y'Emmwanyi gaggadde Obwakabaka bulangiridde nti egenda kutandika mangu ddala. UCDA nga yakagibwawo, Buganda egenda kutandika processing factory nene ddala egenda okuprocessinga atuliriza Emmwanyi mu ebyo bitutegedde okuzongerako omutindo era nga tugambye ettaka lyafuniddwa dda buli kimu kirabikanga ekyawedde dda. Ettaka litutegedde nti lyaweereddwayo. Obwakabaka bwamaze dda okuwa kampani yaabwo eyitibwa Mmwanyi Terimba ettaka lisangibwa mu kitundu eky'Nakisunga district ey'Emukono. Wano bagenda okuteeka factory Obwaguuga factory gaggadde egenda okuprocessinga Emmwanyi mu mbeera y'okuzongerako omutindo. Amyuka Katikkiro owokubiri mu Bwakabaka obwa Buganda era nga ye muwanika ow'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa bwatu bwagenze maaso n'okulabika nti ategeezezza n'agamba tugenda kukikola tetumanyi kikoleddwa mu kaseera nga gavumenti yakajeegame nti UCDA evuddewo. Buganda neegamba nti ettaka twalifunye dda kulima Mmwanyi sirika tugenda kuzongerako omutindo wano wennyini kitundu eky'Nakisunga nga batugenze maaso n'okulabika nti tubitegedde. Katikkiro w'Obwakabaka Charles Peter Mayiga gye bavuddeko yagenda maaso n'okulabika nti atuliriza avaayo n'ategeeza nti okujjawo ekitongole ekya UCDA tekigenda kujja nteekateeka ya Bwakabaka ku nteekateeka ey'okukubiriza abantu mu kitundu ekya Buganda okulima Emmwanyi, era nti bangi bakirabanga punishment ekibonerezo ekyali kiweebwa ekitundu ekya Buganda kubanga Emmwanyi zifuluma eggwanga lino ebitundu 50 ku buli 100 ziva mu kitundu ekya Buganda. Kakati atuliriza ge tulina gaago gagenze maaso n'okulabika nti gategeezezza nti Mmwanyi Terimba Company Limited bagenda okutandikawo ekkolero eddene ddala erigenda okwongera omutindo ku Mmwanyi mu kitundu eky'Nakisunga wali Emukono. Kakati nno Obwakabaka bwa Buganda bwe buvuddeyo okukola ekintu nga kino era okuzimba factory eyo egenda okulongoosa Emmwanyi n'okuzongerako ku mutindo. Kakati ekyebuuzibwa bwe kiba nga muntu omu yagenda okubeera nga agula Emmwanyi zino ezaffe eza wano Abaganda oba ez'Akabaka bwa Buganda zigenda kubeera nga zitundibwawa era bagenda kubeera nga Emmwanyi zino baziguza omuntu oli oba bo bagenda kubeera nga bazeefulumiza ebweru. Kakati ekyo nkikulekedde era mu komenti ombuulire ekintu kino bakikoze kagenderere
oba ekintu kino nabo kibaguddeko bugwi kubanga bino byonna kaakati essaawa zino tutunuulira bitunuulire nga bannayuganda bonna abalala ababadde balina olukusa lwonna okubeera nga batunda emmwanyi ez'abannayuganda nga bwe baagalidde era ng'ebbeeyi editaminingibwa market na demand editaminingibwa demand ey'abantu abaagala emmwanyi kaakati essaawa zino egenda kuditaminingibwa gavumenti kubanga emmwanyi bamaze okuzesa ku minisitule yaabwe era kyenkukakasa kiri kimu nti ekiggo ku mmwanyi kyamaze dde okubeera nga kyengera wulira ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza naggambye Bugingo olwaleero yalinnya y'amagye yalinnya etokota omusajja azze nga asaaga naye wulira bwino gwamuyiridde n'ebigambo ebikambwe njagala nnyo ebigambo bino obiwulire kubanga Bugingo ono bwe mumulumba yalowooza nti Mwami Kyagulanyi yaba abasindise kaakati ono amulumbye ate musumba munne Kaswa era amugambye nti enjiri yo n'ebyokola bifu nnyo tebiriiyo olabika oli mu katemba otwonoonera linnya. Musumba Bugingo owooluganda Bugingo musajja wa Mukama Bugingo nkwise emirundi emeka ono Bishop Nassan Ibrahim Tuyamuleba. In English, I have come in peace. Nzize mu mirembe nzize ng'omuweereza wa Katonda. Esaala njiwulidde baganda bange, esaala njiwulidde nange ndi musumba naye nange njitidde. Oba ani yakuvumye, oba ani yakutomedde, oba kiri wabulidde, oba ani yakuleetedde olugambo, oba wasomye comments naye omutima gubambe munyiikaavu era guliga gwamenyese wabala saala yonkambwe. Alinze mirembe kino kiweko fena tulina byetuyiseemu tulina byetutomedde naye kano kaba kabonero nti omuntu akooye Bugingo tukoowa tuli bana b'abantu tulina omubiri guno mubiri gukoowa ojja kunsonyi olulimi lwange munyankole naye ngezaako okukola Oluganda guno mubiri gukoowa Musumba Bugingo wakooye lwaki ngamba nti wakooye waliwo kye bayita sabatiko kigambo sabatiko kyabaweereza ba Katonda nti bw'okoowa get some rest era bw'obeera mu mafuta mangi waliwo sometimes bwe gakutta omubiri gukoowa n'otuuka n'okufa abalala ne bafa. Bugingo wakooye akabonero akasooka kati by'oyogera tofaayo nti biri mu byawandiikibwa oba birinapu n'ebyawandiikibwa ky'olya ky'ofulumya buli paasita alina mu ggwanga including me bakutya anayogera agenda kuvumibwa okyamutya ku katuuti ojja kumwogerera it's okay naye nzize mu mirembe esaala gye wasabye enkambwe tesabibwa musajja wa Katonda tesabibwa akkiriza mu Katonda tesabibwa ayatumibwa Katonda kubanga ayatutuma gwe bayita Yesu yagamba taata basonywe abamukuma empi basonywe abamufumita. Kakati nno ebigambo by'abasumba byebyo bikutte wansi ne waggulu omusumba yenna kasita basumba banne batandika okubeera nga bamikubamu ebituli batandika okubeera nga bamulaga nti toliiwo kasita atandika okubeera nga alumba banne kino kiba kiraga nti omuntu oyo tali ku maanyi ga Katonda taweereza Katonda wabula muntu aweereza sitaani yennyini awedde emirimu era ng'ono abaako baakolera oba oliawo abantu obuntu ate abatali Katonda. Kakati no mwena mukimanyi nti omusajja ono Bugingo bw'abeera katuuti ke Bobi Wine ye yafuuka Bayibuli Bobi Wine ze vaasi Bobi Wine ze chaputa buli ku Sande Bobi Wine ye yafuuka ensonga era ntekyali kyakikaavu kakadala ka byabufuzi okubeera nga bakubirako kampeyini eya Mwami Museveni 2026 kubanga ono akakaza nti Mwami Museveni yampa n'obukuumi yampa amagye yampa emmotoka kakati mu mulonde nsigale nga nkyali mu bukuumi abaagaana okulaba ku Pentagon ku ssente ze mwasonda bwe mutalonda Museveni sijja kugizimba wabula mulonde Museveni nze lwenja okuzimba Pentagon. Kakati nno bingi ebizze nga byogerwa kyokka nga n'abantu abalinga oyo bangi naddala mu gavumenti ya Mwami Museveni aba bamulya mu ngalo boogera ebigambo kumpi bye bimu nga bifaanagana wadde ng'ate ebyabalala oluusi si basumba naye nga nabo baba batunuulidde era amagezi agaabwe baagavaako dda kaakati bategeerere era ogw'okulya ogwasula wamese mu kita abantu bano ogwabatabula dda kati baava dda ne ku bintu ebitwala ensi yaffe maaso bye balina okubuulira generation eriwo kaakati boogera ebyo bo bye bawulira ebyawaka ssente. Kati njagala oli ebigambo bebekulu bye yayogera ku President Kyagulanyi Ssentamu Tembo Bobi Wine ono ng'amwegeraageranyaako bannayuganda abategeera abantu bano okuva gye baava mpaka we batuuse
ono bazemu ne bamutwala ku ssomero ne bateekawo olubawo n'ennoni ne bawandiika nga bamulagidde akopene notisi asobole okuyiga n'okutegeera kubanga kyandibanga okutegeera kwe kwagaanira ddala kyandibanga ye omusajja yakula naye ng'endowooza ye yasigalira ddala mabega. Njagala nkugambe nti olwo olutijjiso lwe mwateekawo nti nno Bobi Wine yayitawo yakuleka gwe nga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mukisigaza munaagenda okuzuukuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nti nno engeri gye twali abayimbi muli bafaani mmanyi ayina waatuuse bulungi nnyo okay? Kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze omusajja w'ekiwaatulo ono Bebe Cool ogenda kunkyayisa bakyali bange omanyi nyina bakyali bange abali mu Gagameera bakwagala ennyo naye bagenda kunkyawula okwogera amazima. Bebe Cool mugeraageranya ne bannamasaka era ezimu ku nsobi z'otakolanga kwe kukwata omukono gwo n'ogussaayo nti odifendinga munnamasaka ku nsonga y'amaalo. Muganda wange bajja kukutema omukono. Munnamasaka ye muntu n'akeera ku makya n'agula emmotoka ey'obuyonjo ey'ebbeeyi miliyoni nga 10+ ogenda okutuuka munda nga yataddeko obutambala bw'emmeeza. Omanyi buno obutambala obubikka ku nsuwa mu kyalo nga ye bw'atadde ku mitto. Omubuuza mukulu obadde ki mbusagala efune enfuufu n'omugamba lwaki tofuna seat covers kati oye munnamasaka oba okyali awo n'akwata kigaadi ekinene n'akiteeka akamotoka akatono bwe kati nasaako gaadi zino zibeera ku hard top ezo emmotoka muzitegedde kati ye Bebe Cool. Bebe Cool tosobola muteebereza oba olowooza ateredde n'ava mu statement bannange nga togitegeera kati let us be honest bw'okeera ku makya n'ogamba nti Bebe Cool bayina empalana ne Bobi Wine it is not fair because nze sirabangako lunaku na lumu nga Bobi Wine ayogera ku Bebe Cool sikirabangako oyinza oba gwe wakiraba. So Bebe Cool yayina empalana ku Bobi Wine naye katukyanguye bwe tuti tugenda kukola kye bayita simple logic owulira Bebe Cool njagala okere ku makya bw'oba ogamba nti mwenkana okyenkana oba tokkirizanga nti Kyagulanyi yakolamu bwati nti yakwata kabba n'akalega n'akakutula. Njagala onkolerere kino keera ku makya Bebe Cool olangirire ku platforms zonna za social media nti enkya ogenda Busega ku ssaawa 4 ez'okumakya zonna z'oyagadde ne radio nazo tuzikuwadde zikulangire owulira zisobole okutegeeza abantu nti ogenda kujja. Ompulidde bulungi kuggwe ngenda kuteerako ne mutabani wange ono eyayokya omutegedde oyo Mulwana Patrick naye mukuwadde emmotoka ye eyina open roof oba eyina sun roof musobola okujjamu abantu babiri nga muyimiridde muyisizaamu emitwe owulidde bulungi. Kati eno ye minzaani egenda okujja Bebe Cool senga olemwa minzaani eno n'ekuwandula oba akasengejja ne kakuwandula toddamu kwerega ku Bobi Wine owulira sawa zituuke mutule mu mmotoka yammwe mufulumyeyo emitwe. Bwe muweza abantu 100 mbawadde n'abangi bwe muweza abantu 5 ne babagoberera okuva gy'osula mpaka e Busega nga temubawadde yadde 10 tobagulidde mafuta tobayise toyina gwokase ne mutuuka e Busega nova naye waka ne baba bakomeza Mmengo itizoke awo mujja kweba mwenkana. Naye senga olemu okufuna wadde abantu 10 ne amakubo ne gagaana okukwatirira wabbali w'enguudo. I'm talking about okwatirira si omuntu omu babiri bano bemubeera nabo n'ogamba bannanga abasajja kye baakoze lyantonde nedda. Ompulira amakubo twagala gakwatirire wabbali ne wabbali ng'abantu tebalina we bayita traffic yakwate. Bebe Cool bw'ona akikola ng'oli ne mutabani wange Mulwana eyo minzaani n'ogiyitako kituufu mujja kuba mwenkana naani ne Bobi Wine. But failure to do so toddamu okumwogerako. Njagala wekkakkanye mu mutima okkirize Bebe Cool nti Bobi Wine ku nsi ky'omusinga kiri ekintu ekyo nange nkikkiriza na buli muntu yenna wagira Bobi Wine kino tokigaananga. Bebe Cool asinga Bobi Wine emyaka minus emyaka ku nsi toyina ky'omusinga
ompulidde kyakubiri abantu abalina ke beekoledde tebaddamu tebanyumya mboozi mu statement zaabwe ne mbeeramu kintu ssente bebe kulu oba okyali ku level eyogera ku bya ssente nti nze nnyina ssente Akina nnyina ssente boss okyali nnyo simanyi oba toyina bayita bahandola oba toyina baani bakuwa ku magezi I don't know. They don't make those statements. They don't. Mbozi kijje wali owulidde eya uno mwana wa Mandela yani bamuyitani City Oil nganyumye embozi nenga nga zirimu ebintu nyina ssente nyina abantu abayina teboogera munnange ate ne wetudda mu ssente ebyaddala ate naawe okimanyi kirungi okkiriza nti his somewhere ebyaddala financially Bobi Wine ne wataddamu kukola kano kayinza okusumbuwa mukko Bobi Wine ne wataddamu keera ku makya kukola obulamu bwe bwonna obwensi mpaka bwayingira kabuli bebe kulu tosobola kusanga Bobi Wine mu byonna academically financially byonna tosobola you cannot aguge mazima agaluma kyovula bankutereddeko ne mutabani wange kuba ne olunaku olumu webali eyo ne bali amira n'abatuuka ku mutwe sebo beewalanka nti okimanyi nti naawe osinga ow'emagere n'agamba kyovula mukuteereddeko mbagasse babiri combined bw'oba oyagala nja kukuteerako n'owookusatu n'owookuna naye tubassa mu kisero kyekimu temusobola tutuuka koota ya koota omusajja gwe muliko byakola obiraba ali eri ali ku nsonga za ggwanga bebe kulu nkugeraageranya n'omuti obuwuka ne butuuza meeting obusiisi obuwuka buno obutono ne butuuza meeting mbu twecyange tuve ku muti guno omuvule tegumanyi oba kwemuli obuwuka tetumanyi oba mwebuli ne munju naye sebo oyinza obusanga nga butuuziza meeting nti naye oba tuve mu nju eno oba ovuddeko oba tovuddeeko oba ebikoola bigudde oba tebigudde ebisigaddeko tosobola nakumanya oba waliwo ebyagudde so that is how wotayina bebe kulu Bobi Wine tamanyi nakumanya oba nebyoyogera obyogera babimugamba bugambi the guy is busy gaya akwataganye na bintu bya gwanga gaya Kyagulanyi ali mu kuzoganya gwe gwokuba oluseke ate ye gwazoganya gwe tulaba nti level za njawulo kiringa omuntu wagamba nti kati gwe siyomba na mwana kitaawo gwe ni mu kugugulana naye waliwo ensonga ezimu nga tezeetaaga baana nga zeetaaga bazadde kati Bobi Wine ne mukamaawo bazadde n'abazadde zino ensonga za ba parents si ba kids oba ntegedde eno liigi tujagalamu bazadde nga bagiyita meeting kyeno gye bagambe y'abazadde bwe bategeka meeting y'abazadde ku ssomero baba tebasuubiramu student so please. Kaakati butereevu ng'omaze okuwulira ebigambo bino nga bw'obitegedde ntwala omukisa okujjamu okujjukiza nti omulongo wasa omuluutansozi ennamba eyo gy'olaba oyo amala bizibu talina mulimu gwonna mulala gwakola okujjako ogw'okujjanjaba okujjawo ebisiraani n'okumala ebizibu ebyo ebifumbekedde mu bannayuganda. Kaakati nno ensonga zino ng'amaze okuzitegeera nti zigenze maaso mukwano gwange mpuliriza njagala nnyo okitegeere waliwo amawulire ate agafulumye eri ku NUP naye ng'amawulire gano si malungi nnyo kiri awo tegawomesa nakabululu era ng'oba oli mwogezi wa NUP oyinza obutagasanyukira. Amawulire gano nga galaga nti waliwo abantu abamu mbu uliriza bulungi onfune bulungi saagala mu mpita ensolima mbu waliwo amawulire abantu abamu mbu abagezaako okwenonyeza ebyabwe mbu ku kitebe kyaffe ekya NUP era ng'omusajja agamba nti bw'oliraba amannya gano wammanga g'engendo okuwa amannya agasukka mu 5 oba mu 6 ng'abantu bano bavuddeyo ne bakwata kaadi ne beesimbawo olwo naawe gy'oli yonna bw'oba oli mu nkyukakyuka mbu bw'obanga ofunye omukisa gwonna nga gwa ssente naawe tandika okuzirya olwo ojja kkakasa nti NUP abagirimu bonna tebali ku nkyukakyuka walubula baliwo okukolerera na kukyusa mbuto zaabwe na famire zaabwe. Kakati ebigambo bino binenemu era ebigambo bino bya nnaku era ebigambo bino byewuunyisa era ebigambo bino bitiisa kubanga byogeddwa ku bakomuledi bannaffe ku bakulembeze baffe betwagala ennyo era abo abakutte omumuli ogw'okukyusa Uganda okutuusa mu Uganda empya. Kakati njagala nkuwa akatambi k'omusajja ono ng'ayogera ku bigambo bino obyewulirireko mu komenti ombuulire omusajja ono mutuufu omusajja ono ayogeza bumanyirivu omusajja ayogeza butamanya omusajja ayogeza bukyayi fitina fubitizi
oba omusajja alina ekkookoberezi ku mutima lye limuleetedde okwogera ebigambo bino naawe onanjulira kubanga nze nabitunuulidde ne mbiwuliriza era ogwange gwakubeera nga mbyanja ensi ebitegeere vidiyo ng'ogiwadde ekigalo olwetala ag'amawanga gonna buli munnayuganda afune information eno. Kino kankyogere mu bulumi obungi. Munnayuganda ali eyo bw'olabanga nga ku kitebe awo njogera ku Uganda bannayuganda bateeka obwesige bwabwe. Bw'olabanga nga ku kitebe awo ne bakugamba nti Besigye ayagala kaadi. Ekifo n'omuntu. Besigye Secretary General wa NUP ne bakugamba nti ayagala kaadi. Lubongoya. Ey'ekifo kyonna mu Uganda wonna. Ne bakugamba nti Nubian Lee owa culture and artist and art. Bwe bagamba nti ayagala kaadi awantu wonna. Bwe bakugamba nti Dani Magiki ayagala kaadi awantu wonna. Bwe bakugamba nti Waiswa Mufumbira ayagala kaadi awantu wonna. Mubaze. Wasa si mutono ku NUP. Si mutono. Bwe bakugamba nti Katana ayagala kaadi. Bwe bakugamba nti Lovans ayagala kaadi. Bwe bakugamba nti Sala jeyo kaadi. Nawe eyo gy'oli mu kibi kobeere ggwe. Olya nawe gy'oli onoonyanga ewali ssente nawe n'olya. Munnayuganda ali eyo bigambo bino bikwate. Sirina kye ndeyagaliza ng'omuntu ku lwa bannayuganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe lye tuliko ery'abaana baffe n'abazzukulu ab'enkya. Kino nkyogera nsinziira ku kyabadde mu Parliament. Kino nkyogera nsinziira ku Kampala bw'avunze. Kino nkyogera nsinziira ku offices ez'enjawulo. Nkyogera nsinziira ku bitongole bya gavumenti bwe bifaanana nga birimu abakulembeze oba ababituulamu. Omuli n'abafu. Betusindise. Olwaleero obwesige tubulina mu NUP. Kubanga tulina obukakafu nti bannayuganda balonda NUP. Awo Uganda weeri. Be bateekera eggwanga. Bwe baba tebasobola kweresa buntu obwo nammwe be babagamba temubiwulira. Twagala mwenyole mwesike ebitogi nga mulira we mugenda okgenda babalamule. Nga nekyokulabirako weekiri. Saagala ogende kwebuuza wa Besigye nga naye alina ekifo kyayagala. Naawe lwana kikyo. Naye yensobizaayo. Naye ngeri yensobizaayo. Naawe lwana kikyo. Otegedde? Njagala okukugamba kati kantu kansindikire Waiswa. Waiswa ku ggaali eyo nga bw'ogiraba. Bw'oba oli lujegere. Bwe luvaako ne luteekebwa eri etambula. Kola ng'olujegere ku bwesige bwa bannayuganda. Beera awo. Ebyokunoonyaayo bireke. Abantu abakola NUP nga bwefaanana tebasukka bantu 100. Beba abantu boolaba abaatambula eggwanga lyonna. Tekuli yalina kifo kyoba tudde mu office bweti. Bakola omulimu gwabwe. Nkiddamu abakola NUP nga bwefaanana olwa ne kyerina. Beba abantu abeetooloola eggwanga lyonna abatasukka 100. Naye ku bonna tekuli yali alina office. Naye alina ekifo yali takirina kuba yi president Kyagulanyi Ssentamu yagamba mbadde mu Parliament terina makulu. Teri makulu. Naye yagenda adduseeyo. Makulu people power tujjewo ki? Tujjewo oli. Kali yeyinga yagidde taaki. Teyalina. Kwa ne kyaddono nzirayo. Bali bamuwa kyenda ku 10. Bali bamuwa. Yana inaziriyako nga balala baziriya. Naye yagamba eno ntukuya ababbi. Kwa kaba kwa bannayuganda watu wali makulu. Ensonga enkulu yeki? Yeri. Kafeero agoberera ekyo. Kaakati mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe ebigambo biwulidde era omusajja abyogedde mu bulumi obungi mu bulumi obw'ekitalo wabula kye twebuuza nti ebigambo bino byonna okubyogera eyavudde ku ky'okubyogera ekyokubiri bw'oba otunudde mu komenti abasajja bano okwesimbawo kive nnyo abantu abali mu NRM oba abali mu buyinza bw'oba otunuulidde Secretary General waabwe
ayina gye yeesimba nga MP. Ekyokubiri, omwogezi waabwe owa NRM ayina gye yeesimba ku kifo kyonna ekya NRM ng'oggyeko appointment eyawabawebwa Mwami Museveni okubeera ng'oli mwogezi, okubeera ng'oli Secretary General. Waliwo ebifo ebirala bye wali olabyeko ng'abantu bano babyesimbyemu mu gavumenti yennyini eya Mwami Museveni. Era kaakati abantu bano baba tebeesimbawo. Olowooza lwaki aba NUP bandisazewo okuvaayo bo beesimbewo basobole okubeera nga bakiikirira bannayuganda? Era omuntu okwesimbawo nga mwogezi wa kibiina nga bw'olaba Honorable Joel Ssenyonyi yali mwogezi wa kibiina n'avayo ne yeesimbawo Nakawa West, era ono n'awangulira waggulu ddala. Kaakati omusajja Mayido nga Waisa Mufumbiro bw'avaayo ne yeesimbawo nga ye deputy spokesperson n'asalawo n'agamba eno gyendi kanneesimbewo. Kirimu obukyamu, kirimu obuzibu, era mbeera ki ejjawo ng'omusajja ono yeesimbyewo n'asigala nga mwogezi oba deputy spokesperson ate era nga MP waffe, kubanga abantu bangi betwasalawo okuwa ebitundu ebyo nga baatulya mudda enkwe bwe batuuka mu parliament ne bakola byabwe. Kaakati nno mu komenti ojja kubanga ombulira. Njagala nsooke nkutwale w'omusajja ono omulongoosa omuluutansozi osooka owulire ku bubaka buno, message eno ogifune. Bwe tuva mu message eno, omusajja Lumbu yaleese bwino omulala ku Franka tumwebaze. Bannange ebigambo bino binene, ojja biwuli ojja kutya nti abasajja bo baasalawo baamira dda ppini, eno ensi tebakyalina kye bagyegumbako, bagifuula dda yaabwe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ettaka ly'Owino lino liri mikono gya Lulangira. Nabawa information bagamba nti singa balimenya akatale k'Owino ngenda kujjamba buuli baani abali babegawo emivuyo gino, era nga abavunaanyizibwa ku ttaka lino olw'okuba nti Mmengo waffu bwe ffufululu tekyali muntu asobola kulambula mataka g'abantu. Museveni ng'akozesa obuyinza bwe obw'okubba ekibuga Kampala kyonna akitwala. Listen to me. Atayina mutwe ng'okozesa omutwe omwazike, tuula wansi obuuza abantu mu Kampala ebizimbe byonna ebiri mu Kampala byani? Ebitundu 85 ku buli 100 Kampala yenna ebizimbe bya Museveni ne family ye. Ebitundu 85 ku buli 100 ebizimbe bya family ya Museveni Kampala yenna. Kati ekizibu kyatandikira luddawa. The moment Museveni yaleeta authority n'akyusa ekigambo Kampala City Council n'ateekamu authority, n'akozesa Lukwago ne Franka tumwebaze nga minisita wa Kampala. Muwulirize bulungi information temugenda jijja. Franka tumwebaze beera minisita wa Kampala, ba Jennifer Musisinga webali basanga nga ne Kampala Land Board nga mulimu n'omusajja owa FDC ate nnyo okubeera ku CBS, musajja FDC wamusaidize eno ng'empigi gye yeesimbe n'awangula amannya gagenze. Abo baaliwinga liizi zonna ez'ettaka n'ebizimbe bya Buganda byonna ko bitudde nga tebategeezezzaako Ssaabasajja Kabaka adde okutegeezaako Mmengo. Kampala ne babutunda. Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuluma kutuna okukulembera. Taata, ettaka lyonna eriri mu Kampala nga lya Buganda. Omunyalwanda Franka tumwebaze lwe bazzaawo Kampala Capital Authority, liizi zonna ez'ettaka lya Buganda n'ettaka lyo zaggyibwa bujja nga Mmengo tafunye wadde 10.
kyesobola okugulamu ka sweet kano kubaita sweet boom ngera mayiga yali emmengo buli kimu ne bakitunda. Omwe bamuyita Yusufu Nsibambi neyanza nnyo mukulu Dennis Dedo bamuyita Yusufu Nsibambi. Oyo olukwago ngamukutera omuteeka mu kaduukulu nga FBI bwekola yokuteeka ku mmeeza 1-on-1 n'omusoyisoyi Lukwago asobola okukubulira buli kimu nti ettaka lya Buganda lyonna n'ebizimbe byonna liizi zazibwa bujja nga Buganda teyebuziddwako buli kimu ne bakitunda. Lukwago buli kimu akimanyi kubanga yali mu ddiiru ezo. Kati ettaka lino erye Nakivubo ettaka ly'Owino lyonna ttaka lya Buganda wabula famire evunaanyizibwa ku kubeera n'ebyapa bino ye famire y'Abambejja okuli Daana Nkinzi n'abalala. Nabagambako ku Daana Nkinzi n'abalala. Bano tebaagala kuvaayo kujjayo bwenyi wabula beekwese mabega omusajja amannya ge ye Sande Kiryowa. Okuva Yosero yategeera nti obuyinza obukwatagana ku ttaka eryo kyetuyita powers of Antony ez'ettaka eryo baaziwa omwami oyo ng'Abambejja beekwese ez'okutunda ettaka ly'Owino. Omwami yo Sande Kiryowa n'akwatagana Museveni n'olyo omusajja Museveni akwasaganya ensonga ze gwe bayita ni amannya gengerabidde era leeyita musajja Muganda muntu ya musajja Munyarwanda wedde emirimu bamuyita ni amannya gagenze. Kati bano be bali emabega waba nenga be bali emabega okwagala okuguza Museveni ettaka lino alitwale kubanga Museveni ettaka alyagala. Ate nga mu kusookera ddala kigambibwa nti Abambejja bano baali baagala kyaki esooke yeesale ku kyapa kyayo nindo za kyaki n'esooka neyesuleyo gwa Nagamba. Museveni Munyarwanda ng'ayita mu Sande Kiryowa be balina ekyapa kye baakijja n'ekyapa ky'Owino bwe batyo ne basalawo bakolagane batwale ettaka lino. Era sofa enkwatagana y'okutwala ettaka eryo n'okugenda mu makooti okuteeka emisango gy'ekiyai ne babulira enjuyi ziri bbiri waliwo oluganda lugenda kuwakanya ng'ate bali mu kubuzaabuza twala ttaka lya Buganda n'emisango giri mu kooti. Museveni yakasipendinga obukadde 3 mu buvuyo buno okuba nti ayagala twala ewantu awo ettaka alyeddize. Mukitegedde bulungi. Kati mutegedde bulungi nnyo akatale k'Owino buli kimu Museveni akyagala. Ono Hamisi